mukulikeyo mukuwummulako katusooke tugendeko mu kanyumiro kaffe akawoomera ekyokulya ne Coca-Cola. Okusiika enkoko. Birungo ki ebyetaagibwa? Ekikopo ky'eŋŋaano kimu, ekijigo ky'omunnyo omweru, omunnyo ne kaamulali, amagi 2 amanene, ebikopo 2 eby'obukunkumuka bw'omugaati, ebifi by'enkoko 2, omutali magumba, obisalesale mu bifo ebitonotono ne butto. Entabula yaabyo. Gatta eŋŋaano yo n'omunnyo omweru wamu, obiteeke mu kaveera akeeru, obitabule. Teekamuko omunnyo mutono ne kakaamulali. Bw'omaliriza siba akaveerako olyoke obinyenyenyenye bulungi bisobole okwetabula awamu. Tegeka amajigo n'obukunkumuka bw'omugaati. Kuba amajigo ogateekemu ebijiiko 2 eby'amazzi, obiteeke ebbali, ate oddira obukunkumuka bw'omugaati nabwo obuse mu kabawel. Tegeka ebifi byo eby'enkoko. Teeka ebifi byo bino mu kaveera omuli ebirungo byo. Nyenyanyenya akaveera kano okutuusa ng'ebifi byo bijjuddeko eŋŋano. Kino bw'okimala biggyeemu onnyike ekifi kimu ku kimu mu majigo ge wakubye. Binnyike mu bukunkumuka bwo obw'omugaati. Jjukira okunaaba engalo zo buli lw'okwata ku nnyama embisi. Siika ebifi byo eby'enkoko ng'okozesa butto omusaamusaamu n'omuliro omutonotono. Gisiika okutuusa lw'emyuka nga tokyagirabako kintu kyonna. Bwe kiba kyetaagisa, buli kifi kisiike kyokka. Ng'okakasizza nti enkoko yeeyidde, gijje mu butto ogisse ku sowaani, ogiteekeko omunnyo ng'ekyayokya n'oluvannyuma ogijjule. Tukyagenda mu maaso ne Chef John Bosco okuva mu Maya Nature Resort. Kati nga amagi gaffe gali bwe gajja n'obummonde, nzirayo wano ne nteekateeka ennyaanya zino. Ennyaanya zino zigenda tuyamba okuganishinga esowaani yaffe obulungi, enyirire bulungi, emmere egende nga yeegombesa omuntu. Kaakati kino bakiyita cucumber. Tugenda kikozesa naye aliibwa. Kati nteekateeka cucumber ono, ebintu byaffe byonna nga bimaze okujja biri, tugenda kukola ebiyitibwa ebimuli oba kiwandiise garnishing, emmere okutunula obulungi ereme egenda nga yonna tefaananika. Jjukira tuli ku Maya Nature Resort, tuli mu kukola potato salad. Nakano bw'okateeka ku mmere ng'eyidde oba ku saladi yaffe ng'eno gye tukola oba ku saladi endala yonna, kalabika bulungi nnyo. Kiraba nti bw'otissa ku sowaani n'ali ajja kunyumirwa ng'alaba kintu kitunula bulungi. Kaakati nfuna ennyaanya yaffe eno gye naleseewo, naye ne ngikolamu ekimuli ekirala. Ekimuli kino tukikola okuteeka ku mmere, emmere etunule bulungi, omuntu agirye naye nga waliwo ekimusikiriza, kubanga bw'oteekako obuteesi emmere toginyirizza, n'alya yennyini tafuna ssanyu. Kimuli kyaffe kitunudde bwe kityo. Kati nzirayo ku bummonde bwaffe tulabe bwe butuuse. Bummonde buyidde, ambuggyemu tulindirire
ate amagi mu dakiika ntono nago gabe nga gayidde. Kati muno mwenteeka mulimu amazzi gasobole obummonde buno busobole okuwola, kubanga amazzi gano tuba twagafumbye dda ne gawola bulungi nnyo. Tugateekako mu furiigi okwongera okuganyogoza gawoze ekintu kye gataddemu ku budde bwe tukyagaliramu. Kati n'amagi mu dakiika ntono nnyo gajja kuba gayidde okulaba nga saladi yaffe tugikola bulungi. Jjukira tukola potato salad wano e Maya Nature Resort. Obutungulu bwaffe buno bwe twasaze ne parsley mbutabulamu bwonna bwegatte wamu tusobozese okukola potato salad yaffe nga enyirira bulungi. Akati ono bamuyita mayonnaise. Omuntu yenna abamu osobola omwekolera bw'obanga omanyi, bw'oba tomumanyi kumukola osobola bulungi nnyo okugenda mu supermarket n'ogulayo mayonnaise ono. Akati ono bamuyita vinegar, naye ntabulamu katonotono kubanga mayonnaise ono yeekutte nnyo asobole okubanga ebintu byaffe abitabula bulungi nnyo potato salad. Jjukira tuli Maya Nature Resort. Kakati muno ntaddemu vinegar obusaanikira bubiri, ne nteekamu mayonnaise tablespoon 3 era nintabulira wamu bisobole byonna okubanga saladi yaffe gye tukola potato saladi evaayo bulungi. Kaakano saawa eno ngenda kuddayo ku magi gaffe kubanga obudde bwebwo gayidde. Nago tugateeke mu mazzi gano aganyogoga gawole. N'olwekyo engeri gatatwala kabanga kanene gayidde. Kati amagi go ngajjeyo gali mu mazzi gano aganyogoga n'obummonde. Kakati ngenda kuggyamu obummonde bwaffe kuba kati bwo buwoze bulungi. Mbuteeke mu bbawero eno mwe twatadde mayonnaise, parsley n'obummonde. Kati karoti eno engeri gye mbadde nkolamu ebimuli nayo ngenda gyongeraku katono, siwaani yaffe yongere okulabika obulungi. Karoti ngisazeemu nevaamu ekimuli ekifaanana bwe kiti. Kakati bintu byonna bye tugenda okukozesa tubifunye, tugenze ku mutendera ogusembayo, naye kansooke nziggyewo kati ebintu byonna ebiteetaagisa bitukozesezza tusigaze byokka bitugenda okuba nga tukozesa. Amagi gaffe gano ngenda gaggyako ekikuta. Jjukira tukola potato salad. Amagi gaffe gawoze bulungi era kati tuli mu gaggyako kikuta. Jjukira ntukola potato salad. Olina chef JB, amagi gaffe gano tugasalamu
okusobola okugenda ku sowaani okulabika obulungi. Kati ngenda kutabula ebintu byaffe bino: obummonde, obutungulu, paasire, mayoneezi, byonna bisobole okubeera awamu n'okulabika obulungi nga tugenda okubiteeka ku sowaani yaffe. Kozesa ku munnyu half tablespoon okutereeza testing y'ekintu kino kiveeyo bulungi. Kati tugenda kuteeka ku sowaani yaffe eno. Mpola mpola, jjukira tukola potato salad. Osobola okukyekolera ewaka oba okukisaba wano ku Mayana Nature Resort, oba weewaawo ng'ogenze oyiseeko mu kibuga n'ogenda ku Musa Court, kubanga we are sister companies, nabo basobola okukikukolera n'okirya ate era nga kiwoomu. Kakati wano bwe mmala ekyo, tandika amagi gaffe gano nengateekako. Teekako eggi, nenteekako n'ennyaanya. Eggi n'ennyaanya. Bino byonna ebiri ku sowaani kuno osobola byonna okubirya kubanga biba bibyo. Bweti saladi yaffe bwerabise tugikola wano ku Mayana Nature Resort n'ebintu ebirala bingi. Oba togisanze wano ng'oyise mu kibuga, osobola okugendako Musa Court, oba we are sister companies. Ndowooza oyize nga bw'otegeka potato salad. Weebale nnyo Chef John Bosco. Wiiki ejja tosubwa Chef Henry naye okuva mu Mayana Nature Resort. Tusisinkane Sande ejja, mwelaba.